Jja kubamu akafaananyi nti olina ennyumba zo zikola miliyoni 10 naye Jacinta n'akuwaayo 5 Umaru n'akuwaayo 2 olaba ssente ozifuna mu bitooletoole ennyumba ziba zikusala kati ne wabeerawo n'oli gw'obanja emyezi egy'emabega naye bw'ozireeta mu Wamatu tukkaanya nti tukuwa ssente zo bulinga 10 kubamu akafaananyi ng'ennyumba zo zikola emiliyoni 10 Wamatu ejjeeko kaŋŋambe kakadde miliyoni zo 9 n'ozifuna nga weetuulidde wali ku kakeeka wejjeko ne haso y'abapangisa abo abakola ki abasumbuya ate omupangisa wajje waffe atuwa photocopy ya national ID ne tumanya muntu kyoyo erinnya yuno tosaabira na muntu nga talina kati gye tutwale wa chairman yes so kati abawamatu omusigazaako kopi chairman n'abeerako ne kopi exactly eno sinaye n'abeerako ne kopi kwegamba omuntu n'abeera mu kitundu nga weetayizamu naye nga tolina woddukira nga bakumanyi ng'ate olimu mu mateeka ng'oli mu banaye abannayuganda temutya kampani zinene ezicollectinga rent kati nga Wamatu Estate Management lwansonga ekuyambako n'okukwanguliza obulamu okitegeera ebintu by'okutambula nti ate onoonya Land Road ekyo kimu ate simanyi atambula agenda mu bbanga olina omuntu agenda okujja ku mulyango at a given date akuwa directions on how to pay your rent bakukubanja there's no caretaking bwe bakukwasa ennyumba mukoma kukubanja temugifaako nti oba tugitekingako care tugigiwa obukuumi security yonna eri under you byonna kati mbadde nkyali kukubanja jjukira omulimu gwaffe it is rent collection and management rent collection kati omwana waagenda okubanja alina okulaba obuyonjo bwa estate buli butya abapangisa banene babeeramu ne issues neiba yanvumye how is it security wise kati tulina ennyumba zaffe za bikomera abamu ababbi bamanyi basubwa na buno babuyita batya bwe bateeka ku bikomera busengenge oba obusengenge bwe bateeka ku bikomera waggulu omubbi yayiseewo oba n'akagomamu kati tuba tubiraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi olunaku olwaleero mbaleetedde ekipya ndi waneeno ku Wamatu Estate Management olunaku olwaleero ntudde ne bahajati baneeno ba beautiful girls babiri okuli manager ow'ekitongole kino eno ate nga bagenda tunnyonnyolamu Wamatu Estate Management ekola biki ekisookera ddala ng'oli Land Road weetaaga okkubanjiza ennyumba kino kyekifo ekituufu wenkuleese omanyi batenants badduka n'essente z'abantu walai omuntu n'obeera mu nnyumba y'omuntu okumala omwaka tosasula n'otuuka okugenda n'odduka misinde so abawamato Estate Management kye bakolako era tuli waneeno okubeera nti tubabuuzaamu mu bibuuzo batunnyonnyole ekola etya kampani eno bakikola batya badiringa batya ne ba clients ne batenants bababanja batya ssente twagala okutegeera kuba ffe twali twalookingiramu kiri nga tulowooza nti omuntu bw'ozimba amayumba yegwe olina okugeebanjiza okitegeera so ebintu byakyukamu biri simple era ng'eno kampani gyetudde nayo olunaku olwaleero bakikolera ddala bannayensanyusa balaba nako kusanga mukyala Hadija wa alaikum salaam wa rahmatullah buuza ku batulaba abatulaba abalabi baffe abali ku mukutu guno twesiimye kubanga tuli ku mukutu guno assalamu alaikum wa rahmatullahi osibye otya mukyala Hadija weebale okutukyalirako ku Wamatu Estate Management abalabi baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bannaffe ku side eri our brothers and sisters who are Christians omukama mulungi amanyi era zembeera ze munaalisonyiwa wetunaba tukyogeddemu obi amanya Mariam Badiru nga nkolanga Deputy General Manager mu Wamatu Estate Management. Okay. Bannaye nno bentudde nabo bombi bakyala b'amaanyi. Buuza ku batulaba. Abatulaba tusanyuse okubeera nammwe wano ne mukyala Hadija. Thank you. Simanyi kutoola salaamu naye Mukama yeebazibwe.
tewali buzibu eno kyano yaffe ffenna lwakuba nti nze just nakimanyiira abantu mbatolerako ku salaamu naye ng'eno kyano yaffe ffenna tufaayo. Erinnya nze Najjuma Jacinta era nga nkolanga manager ku Wamato Estates Management. Bannange wentikka gino gyonna emigugu gy'abatenansi yennyabo kakati sooka otubuulire mu bufunze yadde ng'abantu tonnaba kubabuuza obabuuzizzaako si kyo? abuuzizza kampani eno ekola biki? abantu bali eyo bawulira Wamato kwegamba Wamato afuuse ensonga naye tetumanyi kampani ddala biki ebituufu byekola. weebala ekibuuzo ekyo mukyala Hadija. Ekisooka Wamato Estates Management Company esangibwa Lungujja Makai Road opposite n'essomero lya Mwana Mugimu. Wamato omulimu gwaffe omukulu kuyambako ba landlord okubasololezaako n'okubaddukanyizaako ennyumba zaabwe we batali yennyabo. Mulimu abantu abazimba amayumba nga ye tabeerawo nga tabeerawo ku ground oba si kyo nga talina budde. Exactly. Kaakati aleeta ennyumba ze n'agamba nti kati mmwe mbawadde amayumba gange gaagala nze njagala kimu ssente. Yennyabo yemmwe mukola prices yemmwe mumanyi agadduka nagatya agakoze litya? Tukola prices okusinziira ku kitundu n'ekyo landlord kyayagala. Kaakati ye landlord afuna kiwedde. Bannange Uganda ekyuse, ebintu bikyuse. Olabye ebintu we bikyuse. Nze mbadde simanyi tosaana abantu batya okuzimba amayumba. Omuntu ng'atya okuzimba agamba nti kati ate nzimbe, ate siriiwo, ate simanyi abaana bajja kubba ssente. Kwegamba ebyo byonna mwabigonza. This is super amazing. Like ndabye ku kintu ekipya kye mbadde ndudde okulabako. Kakati erinnya lino Wamato lijja litya? Kati Wamato erimu initials z'amannya ez'abasajja Wanguli ababiri nga wa oba WA stands for Waswa. Wamato nene erina ba directors babiri. Wa ye Mr. Waswa Ibrahim oyo ye mukama waffe. Then Mato negwayo Matovu ng'oyo ye mukama waffe owokubiri ayitibwa Director Moses Wamba Matovu. Kati bagatta amannya gaabwe abiri Wa and Matovu to form Wamato. Kampani eno etutuuziza wano olwaleero. That is super amazing. Bannange muli very creative. Naye kaakati era nkyali excited n'okuwulira ekintu nti mubanjiza nannyini nnyumba ne mumutuusaako already ssente. Banaye abapangisa nga bazibu. Abapangisa nga bazibu mudiringa mutya nabo? Kakati ffe mu Wamato Estates Management tetulina bapangisa bazibu. Ekyo ekigambo tukoma nakiwulira clients waffe nga tuwadde ennyumba. Ono omupangisa muzibu ono ansumbuwa. Ffe tetukirina wano mu Wamato. Lwaki tetukirina? Despite nti ba clients batuleetera abapangisa nga bagamba ono muzibu anemesezza ennyumba za. Abapangisa nno abo abazibu y'ensonga ndowooza esinga okuba enkulu lwaki ba clients bateeka amayumba mu kampuni. Oli era yakuleetera n'agamba bano abapangisa bazibu banemesezza ennyumba. Naye abapangisa abo abazibu ffe wano mu Wamato Estates Management abasangibwa wano Erunguja slightly opposite Natete Junior School. Tetulina abapangisa bazibu mukyala Hadija. Oyinza kuŋŋamba otya lwaki clients abaleeta abapangisa abazibu mwate ne mugamba temulina abapangisa bazibu. We have an excellent professional big team. Wow. Eyo tesobola kutuganya kubeera n'abapangisa bazibu. Etya ffe nga wotulaba wano tuyina big team yaffe lwakuba nti kati tusanze nti buli omu ali mu department ye abafield bagenze dda abakola ku makya. Naye tuyina a very big team. Tuyina tiimu ekola ku calls ng'eyo yo onni egenda kubira bapangisa baffe be tulina bonna. Tebaweeza kyekola from morning to evening. Tuyina tiimu distributinga oba etuusaako notices ku bapangisa. Ku ssimu koonawonyaawo kwegamba
omuntu mumukubira essimu paka kuwulira bubi Exactly. obudde okuziba nga ssente azitadde. Yes, abapangisa nabo abamu bali fani ayinza okublockinga ngambe kati nze ne Hadija tulina zino essimu ffe tukuba amasimu kati na blocking eya Hadija tobola we have that team of different team nti wo blocking eno no blocking ate tulina amasimu mangi kakati oba okyali awo ngate owawa mata atuse mu uniform mulyango. Kati ye tiimu gye mbadde nzirako nti tulina tiimu endala ng'ojje tuvudde kuba amasimu tugenze ku tiimu distributinga notices eyo nayo ndala nti bagenda kuwa demand notice bagenda kuwa warning notice nti gwe nno tukujjukiza okusasula ki rent then demand notice nejja nti obudde bwaggwako bwe walina osasula rent obanjibwa zino zisasule eyo tiimu nayo weeri. Tulina tiimu ey'abaana abagenda mu field wano tubayita field agents oba field managers. Kakati eno mu field bagenda kukola ki? Kati eno mu field bagenda specifically kubanja na kudistributinga receipts abapangisa baffe tubawa receipt era abaclients baffe kibanguyira nti bawamatu baneeno baŋŋamba nti onasasula emitwalo 6 bwe ntuukayo ku ground ddala kituufu kyasasula zeezo bisiiti ze tubawa nti emitwalo 6 gye tujja ku mupangisa gye tujjikira yalinga ewa client waffe naye bw'afuna obudde naddala ng'abo bamuva Bulaaya ababeera akomyewo waneeno kulaba ennyumba ze ziri zitya bw'atuuka nga bagamba mupe ku risiiti kati eyo ttiimu yaffe egenda mu field kyekola ekyo. Mukyala Hadija tulina ttiimu endala awo kutiimu kuba njagala kibuku kimu njagala nkuwuliriza empolampola n'abatuwuliriza babeere engaged mu gundi kakati ku ttiimu awo omuntu tayinza okulaba owawamato ng'atuuse ku mulyango pressure nezimukuba bannange temukozesa bukambwe nedda munaye tetuli bakambwe yadde n'akatono nga mukyala Mariam bwakunnyonnyodde ttiimu yaffe neyaba field abagenda okubanja tajja na bukambwe okujjako nga gwe omupangisa gw'omulaze eki obukambwe naye bw'otuuka olina okubeera ng'era omuntu azze gobanja tomutandikira kumulangira osooka n'omubuuza n'omugamba kakati guno omwezi tuyimiridde tutya ne mwogerezeganya naye si bya bukambwe obukambwe bwe buviirayo nga naawe omupangisa oleese eki obukambwe ate obukambwe obwo obutasasula ssente bannaye mwawule obukambwe si kuwanyisiganya bigambo obukambwe obwo obutasasula ssente nti gwomaze emyezi 6 munno yazimba amayumba gairi gwoba osuubira ki awo nno Wawamato estate management wayingiriramu n'obukambwe kakati nkutegedde bulungi awo ku bukambwe kati nga tukyali ku ttiimu yaffe eyo ettiimu yaffe egenda mu field mukyala Hadija zirimu emirundi 3 tulina ttiimu ekera ku makya ssaawa 12 babeera bali ku nnyumba eyo neekomawo baba bakola ki ku nju kati ku nnyumba nga bwe nkunnyonnyodde nti be bagenza okubanja bano betukubidde essimu tetusobodde mufuna bazi blocking abamu omu akugambye jangu ozikima ewaka bakoma kukubanja there's no caretaking bwe bakukwasa ennyumba mukoma kukubanja temugifaako nti oba tugitekingako care tugigiwa obukuumi security yonna eri under you byonna kati mbadde nkyali kukubanja jjukira omulimu gwaffe it is rent collection and management rent collection kati omwana bw'agenda okubanja alina okulaba obuyonjo bwa estate buli butya abapangisa banene babeeramu ne issues neiba yanvumye how is it security wise kati tulina ennyumba zaffe za bikomera abamu ababbi bamanyi basubwa na buno babuyita batya bwe bateeka ku bikomera busengenge oba obusengenge bwe bateeka ku bikomera waggulu omubbi yayiseewo oba n'akagoomamu kati tuba tubiraba ebyo ebintu byonna byonna oyo omwana ya reportinga ewa manager of that department mulina omulimu ogw'amaanyi and trust me you're doing a good yes agamba we nayise eno omubbi alabika yabadde ayagala yingira wano wayonoonese ne tusindikayo abo abantu baffe abarepairinga ebintu ng'ebyo so tetugenda kubanja bubanja naye tulaba nti general environment ey'ekitundu ereeta abapangisa baffe bali in good condition obuuziza manager oba otubuuziza ekibuuzo nti omupangisa walaba Wamato atya munnange tebatya
for abapangisa baffe we have good communication and cooperation with them. Era bwakulaba tatya era abapangisa baffe mbeebaza nnyo nga tuli ku mukutu gwa mukyala Hadija guno mwebale kubeera so cooperative. Abapangisa baffe oba bakimanya nti okusasula renti buvunaanyizibwa and it all starts from home. Nti ewaka wonoobeera ng'oli mu kuddukadduka wamma temmanja togenda beera na mirimu mukyala Hadija ku mirembe ku mulimu gy'oli oba wherever you are ojja beera mu fyuya kati oba nzizeeyo ng'oba banzigyemu oba nga bakoze batya tubakubiriza nti rent is a priority era bambi bali so cooperative tebatutya bw'otuukawo ne waba talina ssente at that time ajja kukunnyonnyola nti mukyala Mariam omanyi mbadde sirinaawo ssente naye mbadde nsaba ongumiikirize ku bwe ngenda mu tawuni I'm going to deposit on the account. Kati abo tubawuliriza. Ku ttiimu yaffe ey'okubiri tulina abagenda afternoon. Abo abagenda afternoon nabo jjukira ttiimu ey'okumakya evudde tulina ya afternoon then ne evening abo bonna ba field agents bagenze kubanja na kulaba general condition of the estate. Then tulina ttiimu endala y'aba supervisors. Bayitayo omwana kyataasobodde kugusa oba kumaliriza ekyo inspectors be bakikola agamba oyayise wano neerabira okureportinga kino kwegamba the team is so big nti otuwa ennyumba zo gwe nga client ng'omutima gukuli wamu nti wamma tubagenda kunkolera omulimu ogw'amaanyi. Bannange munagamba sibaagala kino sikirabanga bukyangambaawo emyaka gyonna. This is super amazing. Zino ideas muzijjawa Pulaaya? Nedda. Tutuula wansi ne bakama baffe nga bwe baba bakwanjulidde Wamato ne tugamba you have to be innovative in every business you start up. So tutryinga nga bwe tusobola okubeera innovative n'okutuusa ku bakama baffe ekyo kyennyini kye bawulira nga bali comfortable nakyo kye bawulira nga bakisiimye nga tebakomplaininze. Kakati njagala okutegeerera ddala ekibuuzo ekisinga okunyumya omutwe. Balandlords bafunira wamu mweno kampani yammwe bafuniramu wa? Balandiroodi baffe muno bafuniramu ddala kankubuulire mukyala Hadija. Kubanga omuntu bw'akwata ennyumba n'azikuwa nobeera nazo emyaka n'emyaka kati balandlordi bo bafuniramu wa? Balandiroodi baffe ekisooka kya byonna abasinga bali Bulaaya. Percentage wise esinga gye tulina eyaffe and we want to really thank them so much nti abantu b'ebweru abo batuwadde emirimu. Ekisooka ogenda funa akasente ko nga kawamu naye ojja kwesanga nti landiroodi waabanga yakola ki landiroodi waabanga yeyeebanjiza leero Hadija ogenda kumuwa wayite ennaku bbiri nze Jacinta muwe wayite ennaku ssatu Mariam akole ki so tafuna sente zawamu ojja kwesanga in that due course alinamu ebizibu bingi leero zino azikozesa naye ffe tukwata ssente wamu ne tuzikuwa ku lunaku lwe tukanyiza olwa buli mwezi n'ofuna ssente zo nga ne woba olina ekizibu you can solve it. Ekyokubiri balandiroodi baffe tubayambako mu nsonga z'emisolo KCC, property tax, URA ne tubayambako okubatambuliza empapula baleme kuba saba ssente ziri abnormal. So we have a team ekola ku ekyo nebayambako okufayiringa ebyo bya musolo byonna biki ne batakaluubirizibwa. Kakati tenant bw'alemererwa okusasula landlord afuniramu wa? Mumunyonyola nti gwe teyasasudde? Nedda. Landlord tafiirizibwa. Mukyala Mariam nga bw'akunnyonnyodde our tenants are cooperative nti ate era n'omupangisa tasobola kukola ki kutuddukako. Yes, tasobola kudduka nga tasasudde. Tukwatagana kuba ekisooka ennyumba zaffe zonna ziriko basikaari zonna buli wootuuka waliwo basikaari ne waba tewali basikaari twakolagana ne badifensi b'okukyala awo ennyumba we ziri oba ne banneiba abatuliraanye ku nnyumba zaffe bakutegeezaako nti waategedde nno so tuba tulina omuntu mu kaseera ako asobola okudduka So basically landlord tafiirizibwa. Our tenants are cooperative.
tuyina ennaku ze twabagerekera nti omupangisa buvunaanyizibwa bwo kuba wano woosula woowumuliza obwongo nga yonna gy'ovudde okoze eki. Exactly. Kati landlord tafiirizibwa. Yes. Okwongerezaako ku nsonga eyo Hajja, terina ky'ogyongerezaako? Kaakati obuuziza nti mpangisa awalemerera okusasula mu amata tetulina apangisa balemerera kusasula. Bonna basasula. Bonna basasula era nkibeebalira. Bonna basasula. Era landlord waffe nga manager bw'annyonnyodde nti landlord bw'oleeta mu wamato what do you expect nfuniramuwa. Balandlord baffe tubawa ssente on an average day. Kati mukyala Hadija kubamu akafaananyi nti olina ennyumba zo zikola miliyoni 10 naye Jacinta n'akuwaayo 5 Umaru n'akuwaayo 2 olaba ssente ozifuna mu bitooletoole ennyumba ziba zikusala. Kati ne wabeerawo n'oli gw'obanja emyezi egy'emabega naye bw'ozireeta mu wamato tukkaanya nti tukuwa ssente zo bulinga 10 kubamu akafaananyi ng'ennyumba zo zikola emiliyoni 10 wamata ejjeeko kaŋŋambe kakadde miliyoni zo 9 n'ozifuna nga weetulidde wali ku kakeeka bw'ejjeeko ne haso y'abapangisa abo abakola ki abasunguya. Ate ekisemberayo ddala oba ensonga enkulu ffe ba clients baffe abatuwa amayumba tubawa upfront oba advance oba waafunamu obwetaavu bwa ssente nti olina otuwadde ennyumba zo zikola miliyoni 10 weetaagayo oba miliyoni 2 mukyala Hadija ffe tuzibawa ba clients baffe tubawa ssente mujjanga mubanja we mwesasula. Yes. Sani wonoogenda mu banka bakuggyeko interest bakutadde ku pressure ffe kasita otuwa ennyumba zo mu wamato tugenda kusasulira nga mu banka ziteeke ku akawunti yange zino muziwa abaana. Yes, era ne wofunamu obwetaavu nga date yo tennatuukayo tukusasulira. Don't hesitate. Ffe tukubire tugenda kuwa ssente ng'ate tetukuggyeko wadde interest. Wow. Manager banaye tunnyonnyolemuko engeri gye muhandulingamu situation where tenants run away with money. Do they even run? Teri abakozesa olukujjukujju. N'agamba ngenda kati njaga anti kati tulinawo ekipya wano ku TikTok omuntu agamba mbu simanyanga ndi mu kukyusa nnyumba yange come with me nga nkyuse ennyumba. Oyinza okugwa ku TikTok bw'ati n'akugamba nti ebintu byonna mbifulumiza aba furniture baleeta furniture mupya n'adduka n'essente za wamato. Mukola muti nga we twakunyonnyodde mu ntandikwa. All properties we manage zirina basikari. Come change with me my new house. Asikali takukkiriza kukola ki? Kukyusa new house era gate bagisiba mpaka wolaga receipt nti olaba guno omwezi gwa June ndikkiriya. Amazzi gange birunda essengi sasudde. Ennyumba yammwe yiino. Tetukkiriza mupangisa kugenda nga takoze eki nga tasasudde. Kaakati mu wamato waneeno omuntu ng'ajja for example bamufunidde ennyumba tulinamu ba blockers ku ground bamulese ku nyumba tamanyi nti wamato yakola ki yatwala ennyumba eyo. Kati mukyandolinga mutya for example blockers alese omuntu azze amulaga landlord as you. Is there any required documents ze mu requiring from a tenant? Kaakati babroka batuleetera abapangisa and you may find that most people tebaagala nnyo company balowooza company egenda bakola ki but for us we are hospitable okitegeera tuwaniriza omuntu mu bulungi. Omupangisa aba alina okweyanjulira gy'avudde n'atuwa ne national ID ye ne tumanya omuntu gwe tugenda oddiringa naye tubabuuza nnyo emirimu gye bakola because oyinza okugwa muntu nga emize gye si mirungi. Naffe ne tugenda ewa chairman ne tukola ki ne tubanjulayo nti ono ye muntu omupya gwe tuleese mu kitundu kyo era amanya yoona kino kyakola gyekinyabo. Bannange munaagamba sibaagala nga mbaleetedde ebintu eby'obulembe ku mutimbagano waneeno. Kaakati services kyendala apart from that ezimukola. Manager kaakati ongambye nti omuntu bw'ajja akuwendaga muntu. Kaakati client bw'akuwendaga muntu ate ng'ajja kwetaaga agikozesa eri ku passport office mu yellow book ku kisaawe akola atya? Kaakati okutereezaamu akatono omupangisa wajje waffe atuwa photocopy ya national ID ne tumanya
muntu kyoyo erinnya tosaabira na muntu nga talina kati gye tutwale wa chairman. So kati abawamata omusigazaako kopi, chairman n'abeerako ne kopi, exactly NOC naye n'abeerako ne kopi, kwegamba omuntu n'abeera mu kitundu nga weetayizamu naye nga tolinawo oddukira nga bakumanyi ng'ate olimu mu mateeka. ng'oli mu banaye abannayuganda temutya kampani zinene ezicollectinga rent kati nga Wamato Estates Management lwansonga ekuyambako n'okukwanguliza obulamu okitegeera ebintu by'okutambula nti ate onoonya landlord ekyo kimu ate siba yatambula agenda mu bbanka olina omuntu agenda okujja ku mulyango at a given date akwe directions on how to pay your rent. Ekyokulala kigenda kwongerako obuvunaanyizibwa. Ogenda kubeera n'obuvunaanyizibwa on how to handle your bills ate kigenda kuyamba n'okusevinga ng'okimanyi nti kati zino sente nziggyeko zo za rent zino za kulya zino za kusevinga ogenda kubeera n'obwo obuvunaanyizibwa ng'omuntu ng'olina engeri gye weekubirizaamu naye kaakati bino eno bana ebintu by'okubeeraawo nga tolina yadde n'akufuga nga gwafuga ebintu ebyo si birungi. However enkubiriza abalandlords bonna abatali mu Uganda nti ekitongole kikino nkibaleetedde Wamato Estates Management bagenda kubeera bakuyambako okumanagingira ennyumba noza nezange nzireete ndeete zange banaye kaakati bakyala kiki ekiri interesting ku kampani eno ddala mu bufunze nga tumaliriza kyemwagala okuŋŋamba oba abatuwuliza oba abatulaba kye balyetaaza okumanya nga ddala tetukikonyeeko for starters. Kati mukyala Hadija ebisinga tubikoonyeeko naye nkubiriza balandlord bonna abali eyo nga mmaliriza nti teweetuulako n'abapangisa bakusumbuwa. Hadija twavaawo awo obeere mu haso y'okuzimba ennyumba yo gimaliriza okuzimba ennyumba si kyangu neweebera ruumu emu naye kubamu akafaananyi ozimbye ennyumba yo ekola $5,000,000 naye nga ssente ezo okuzijjayo olwana. Kati jangu mu Wamato Estates Management nnyabo basebo otukwasa ennyumba yo gwe hasooka ekome ku kuzimba naye ekya managing ne rent collection kirekere Wamato Estates Management. Kakati nina kyembadde nerabidde kansooka nkusale akalimi nga sinaba ate kuddamu kyerabira mulundi gwakubiri. Landlord mateeka akyagamufuga nga gwe wa Wamato Estates Management olina amateeka agafuga landlord client gwokolagana naye? Yes. Kati nyinza obutasobola bidisclosing here naye ba clients baffe we bajja tusayiningayo contract omwo mwe muli details ebisinga ebiri amayumba agali eno mu Bundi mu Kisenyi bajja kunsumbuwa amayumba agali wano eno simanyi abasenzeewo bajja kunkaluubiriza naye ba mu contract omwo. Kati mu ka contract kaffe ako tetusayininga mulimu ebintu ebikulu ndowooza biringa 3 4 5 mubeeramu olunaku lwe tukusasula tukkaanya ddi lwe tukusasula ssente ezo ng'olunaku olwo we lutuuka ssente ezo zonna eziva mu nnyumba zo tuzikuwa nga tukkaanya ku kapasente akatonotono ke tujjako okukola emirimu gyaffe. Kati otuwa ne details za payment method gy'oyagala tukozese ssente zo ozaagala ku banka ozaagala mu cash ozaagala ku mobile money ate n'eriyo n'abamu ng'agamba nze Wamato mugenda zinsanza wano ku offices zange waliyo n'abamu ng'agamba zitereke munazimpa ng'omwaka guggwako gyebali mukyala Hadija gyebali naye nga baclients baffe abatuwagidde ebbanga lino lye tubaddewo tubeebaza nnyo. We can't even thank you enough. Thank you so much. Ba clients baffe ab'e Bulaaya, thank you so much. Ba clients baffe abawana ewaka e Uganda mulimu abasuubuzi abali busy tubasinira ddala. Nkyala Hadija nga tumaliriza kaneebaze ku bakozi bannange betukola nabo mu Wamato Estates Management. Thank you so much our general manager. Nkyalo oyo tatuyisiza bubi bannange kubawo nnyo abantu ku mirimu bayisiza ddala abantu bayisa banno obulungi kugezaako kisa kya Katonda. Gwe omanyi ba managers nga ye manager alina ogufowaati. That's amazing. Ate nno naye webale kusima abantu abamu tebasiima. Exactly. Naye bambi mwebale kubeera naka uniform kalungi
Thank you so much. Nange nkeegombye nga yesinga nange nze kale nyambadde tugenda akawamato kufunirayo munyumye nnyo Sebalimba. Kakati mubeera munyumye bwe muti nga ku ground ate munyumye bwe muti bwe tubeera ne musiba munyumye mu field nga munyumye mu kubanja nga munyumye bulungi Yes. nnyo. Oh Si my kutu- God. kuba woogenda ng'oyambadde ebigoyegoye omupangisa akuyisaamu amaaso olaba oyambadde bituli naye woogenda nga you are smart Oli smart ajja agamba gamba kino kiri professional kino kiri serious. yeah. So we need to be smart and Yeah. clean. Mulinamu emitendera nti awo ono Land Road alina obuyumba bwa ssente ekyo tetujja mukwata ono ate kati owa apartments kati mukwate. Mulinamu emitendera gy'aba clients oba mwaniriza buli azze? Bekwaniriza buli azze. ennyumba yo ne webeera evaamu 5,000 nga tugisolooza we agree on the percentage tetugitwala ffe tetugoba mulimu. Temugoba ba clients. Yes, buli client yenna Wamato ekwaniriza. Tobeereyo n'ogamba aba kampuni ba apartments nedda ffe tutandikira ku buli nnyumba evaamu ssente gituleetere mu Wamato Estates Management owone hassle z'abapangisa. Kaakati manager tubuulire Wamato eno Wamato eno estates management esangibwawa? Wamato Estates Management Uganda Limited eri Lungujja gye tusangibwa ku Mackay Road okuliraana essomero lya Natete Junior School. Bw'otuuka awo oba otuuse. Ngenda kubeera nga mbapiningira mu location mu description. Sikyayagala nnyo kubakooya nti gwe bw'olaba vidiyo eno n'owulira ng'oyagadde okujja ku Wamato Estates Management ogenda bugenzaawo mu description ng'otapinga muki mu location ng'ekuvuga ng'ekuleeta paka wano ne boga nti ntaddemu safe border nkozesezza farasi eba ejja kukuleeta paka wano eno. Bano tebasosola bangaye tebasosola nti ennyumba ne bwebanga renti wa 2,000 eri mu kyalo Masaka gwe n'obaga bannange bakwasizza ennyumba bo bajja gisolooza. Mutusomere ku namba z'essimu omanyi wano ku media yange mulimu abantu abamu ng'ateekako bw'ati essimu n'agenda eri n'akola emirimu ng'awuliriza buwuliriza nga talabayo. Kituufu. Kati Wamato Estates Management mukyala Hadija ku kya location olaba wano wetuli Lungujja ku Mackay Road slightly opposite Natete Junior School. This is a permanent address. Okay, mbadde nchattaanya ku kya location Wamato Estates Management. Bw'oba ovudde eno Lungujja mu kitunze eno ogenda yita ku Starbucks weeyongereko mu maaso katono then on your left ekikuba ekivaako ogenda okuweetera gate gy'osookerako eya black. Permanent location. Yes, mukyala Hadija permanent location. Wano wammwe temugenda kuvaawo. Kino ekizimbe kyaffe. Wow. Yes. Amazing. Kino ekizimbe kya Wamato Estates Management. Kati client waffe ali eyo ayagala okujoininga Wamato Estates Management tobeera nakutya nti ba Wamato wenna basangawo guno omwezi ne mbakwasa ennyumba zange n'enzirayo nga basenguse. Wano tetugenda kuseebuka wano waffe ate ba clients baffe abali e Bulaaya tulina offices zaffe e South London Croydon tulinayo eyo director Matovu. Osobola omufuna ku nnamba ye eri +44 74 72 70 8008. Kanjiddemu bannaffe basista baffe baganda baffe ab'e Bulaaya Director Moses omufuna ku +44 74 72 70 80 08. Ate essimu zaffe wano ez'e Uganda MTN eri 0783 14 44 61 0783 14 44 61. Ku Airtel n'otufuna ku 0755 42 96 19. Airtel eri 0755 42 96 19. Okay. Kale kaakati bannaye nga sinaba kubasibula njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale okujjaniriza ne kampani yange ne ba Beautiful Hajjatis baneeno bentudde nabo olunaku olwaleero. Eno ye Wamato Estates Management. Nkuwandikiddewo ennamba yaabwe ku screen yaabwe bweyagadde okubeebuzaako ebisingawo banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu ojja kuba obafuna bulungi nnyo. Manager nga ngenda okusiibula akasembayo eri abantu baffe. Akasembayo
kano ka basically balandiroodi baffe ba clients abalungi abatuwa emirimu twagala okubeeyanza abo bakkiririza mu Wamato tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala n'abo abaturecommendinga landiroodi tagenda tuwanjuuzi ajule ekyo kyo tubasuubiza akasente ko konna ojja kafuna property yo ejja kubeera clean Safe? ejja kubeera safe. Okay. Yes. That is amazing. Kale bannange abalungi abatulaba hajja tusibula ku bantu. Abalungi abatulaba ku mukutu guno, thank you so much for watching. Ba clients baffe abatusupportinze ebbanga nziramu okubeebaza. Mwebale okutuwa emirimu ebbanga lino lye tubadde nammwe. Naawe ali eyo omupya ssebo oba nnyabo Wamato Estates Management giwe ennyumba zo togenda kwejjusa togenda kujjula. Amanya nsigadde Mariam Badiru, Deputy General Manager Wamato Estates Management. Okay. Kale abalungi abatulaba yenze Hajija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga tambuza video eno sharinga commentinga kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram beera nga otufollowingako bulambalamba tweyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.